mukyala Pastor Bujingo Susan Makula avuddeyo n'atubulira. Pastor Bujingo bwe yali ankwana yampita mu supermarket n'angamba ngule buli kyenjagala. Namusaba mu butongole angulire akaleega n'ennika ze namwambaliranga buli lunaku lwanaaba agenza okuba nti andaba n'okubaako kye twekolera mu nsonga z'omukwano. Unfortunately nagenda mu maaso n'okufuna nika wabula bra asazifuna era yampa miliyoni 2 nengenda nenonya bra awalala. Yoyo gwe bayita Susan Makula mukyala wa Pastor Bujingo. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe Deaso, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otuvimbisa, webale kuba nti okikonamu East and Central n'ogamba Limoja Kimso yagenda mu maaso n'okuba nti abikola. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Susan Makula ngono munnamawulire eyali owa Salt munnamawulire eyali owa Salt media ebiseera ebyo nga tanaba kuyingira bulungi mu kintu. Avuddeyo n'atunyumiza emboozi engeri gye yakwanibwamu n'engeri gye yasinkanamu Pastor Bujingo biki byamukolera n'ebisigaddewo. Omukyala ono Makula y'omu ku bakyala bakyasinza okuba nti basoma eggulire mpola 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 nnyo 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 nnyo. Nawo omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti anyaga omusajja anyiga pastor ono oba pastor yagenda mu maaso n'okuba nti asulawo amaka ge ku lw'omukyala ono era yagenda mu maaso n'okuba nti atenda omukyala ono obuwoomi. Yagamba nti ono switi wakati kawoomera ddala era nga olumulabako ng'essanyu olifa ng'afa essanyu kubanga omukyala ono byonna abimala. Susan Makula olunaku lwaleero avuddeyo n'atunyumiza emboozi, avuddeyo n'agamba nti Pastor Bujingo y'omu ku basajja bali romantic era ye musajja ateekwatakwata mu nsonga za nsimbi. Avuddeyo nti n'atugamba nti omusajja ono buli kimu akikola ate nga takoma kuba nti amusanyusa na byabugagga byokka wabula ne mu nsonga ez'abantu abakulu azikolera ddala nti emboozi azinyumiza ddala atazireka kugwa makerenda wabula nga yatandise okunyumya emboozi okuva ku makya paka kwogezi agenda mu maaso n'okuba nti azinyumiza abantu era nga ye buli ku kitundu ky'omubiri kwe kigenda mu maaso n'okuba nti kisanyuka. Susan Makula avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti mu kuba nti bakyevibinga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Bujingo wali ku Canaanland. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okumugamba okubaako bwe basinkana wabula mpola mpola Makula yagenda mu maaso n'okuba nti amubuzaabuza mpaka kubanga ebiseera ebyo oba oliawo Makula yali alaba clubs ez'enjawulo. Teyayagala kutwala Pastor mu club wabula yayagala Pastor asobole okuba nti yenonyeza ekifo ye wasobola okuba nti asinkana oba mu church wasumbira endiga nga bamitingawo oba ku office ku mulimu ku social media nga bamitingawo kubanga ye Susan Makula yali talina option ndala. Yali amanyi zi club siliki za Njenwa ngamba club governor yali azimanyizibwa Flonzi Lounge yali amanyi ezaba MC Morgan zi Casablanca mpola mpola nga ye wakoma okuba nti avimba wabula mu kusaba okusinkana ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti bimutabuka kera tiyasobola kuba nti afuna kifo kituufu asobola kuba nti amitingiramu Pastor wanono kyagenda mu maaso n'okuba nti kitulamataliza n'okuba nti kimustressinga n'okuscratchinga omutwe gwe mpola mpola. Pastor ono yali amanyi kyayagala tiyalinda mukazi kuba nti ye mamaza n'okuba nti oba oliawo omukazi agenda mu maaso n'okukyusa sisitimu ze ez'omu bwongo okufuna oba oliawo abantu abayinza okuba nti bakuba Pastor Bujingo busu. Mpola mpola bwe yagenda mu super beyagenda okwekubamu akafaananye Pastor Bujingo yasaba Makula okuba nti basinkana era nga Makula naye teyagaana. Wanono Pastor yagenda mu maaso n'okuba nti anoonya ekifo kye basobola okuba nti basinkanamu nga tekisobola kubaako wekimuleetera buzibu wabula Pastor mu bifo byonna yasobola okuba nti abuusa lodge, hotel, club, church n'ebisigaddewo amaaso n'asobola okuba nti anoonya ekifo ekyenjawulo
omanye ebiseera ebisinga abantu tulowoleza nnyo mu bintu by'okuma nti batutemerako engeri gye tuli nti tukolera ba Stingy Men Association of Uganda. Tuli ba timu Sitakange, nze Sitakange. Pastor Bujingo yagenda mu maaso n'okuba nti ava mu timu era yayita omukyala ono mu supermarket. Makulu olwatuuka mu supermarket yagenda mu maaso n'okuba nti asabibwa okupikinga buli kimu kyayagala mu bulamu bwe, era nga Makula yagamba nti buli kimu oba oliawo nina bingi nnyo, nina bye nali nsobola okuba nti njagala, wabula waliwo ebintu oba oliawo abasajja abasinga obungi bye batakola kwe kukugulira mukyalawo nika ebintu by'omunda ebyo tebatera nnyo bigula, kubanga sometimes balowooza nti oba abakyala basobola okuba nti babyetuusaako. Omukyala mukulu ono yagenda mu maaso n'okuba nti atandika ebintu ebyenjawulo. Yavaayo n'asooka agamba Pastor Bujingo nti owaaye mukwano, buli kimu nkimanyi osobola okinkolerera nga wemu ku basajja ab'ettabo bemmanyi buli kimu. Naye obanga oyagala kungulira supermarket osobola okuba nti ogingula. I believe in you, I believe you have everything. Naye ngenda kusaba osobola okuba nti ongolera neka. Musajja mukulu yagenda mu maaso n'okuba nti aselectinga mpola mpola omukyala n'agenda mu maaso era nga bagula neka za bukadde bubiri, ekitegeeza nti kwolwo aba supermarket bakola neka bibiri. Nsuubira omukyala ono yazambala mwaka mulamba, buli emu gyayambala tagizaako, buli gyeyayambalanga gye yasuulanga, oba yagamba nti yagula nika essuuka ebibiri oba nika bibiri mu supermarket ezo miliyoni 2, era nga Pastor Bujingo yagenda mu maaso n'okuba nti amuwa ofe ndala, n'amugamba nti kikyo yagala ekirala, n'amugamba njagala bra. Pastor Bujingo kwe kukwata miliyoni endala 2 zezo, n'amugamba nti genda ononye bra zonna zoyagala. Jjukira nti ebiseera ebyo mukyalo n'agamba nti mu supermarket temwali bra za kabize ze yali ayagala. Pastor Bujingo yagenda mu maaso n'okuba nti amuwa miliyoni 2 n'afuna bra ze yeetaaga mpola mpola. Just bra ne nika baspendingirako miliyoni 4. Stingy Men Association of Uganda. Omuntu talina kuwa musajja mukyala mu mitwalo gisuuka 2 kugula nika, olina kumuwa enusu kakaaga n'afuna nika 2 mpola mpola ziba za 3 ebisigadde ne yeeyiiya. Tetulina gadiibuda ssente. Bannange tetukusanga ng'okutte miliyoni 2 ng'oziwa omukyala mbu agenda agule nika simanya bra, ogenda kiwulira, ogenda kakasa nti n'embizzi nva. Kwolwo goba mu kibiina ogenda n'ogamba jjajjaawo n'omubuulira oba ffe twakugambako nti olina kugaba sente y'aba Stingy Men Association of Uganda. Tetulina kugaba kusuusa mitwalo 5 mpola mpola, ate egyo mitwalo 5 nga kuliko okugenda ewammwe, ngamba abo ng'ogenda Mbalala, ng'ogenda Ntungamo, ng'ogenda wa kubeerako n'ebintu by'okugulyako abantu b'ewammwe mpola mpola ku mitwalo egyo 5 n'ogulako n'ebintu ebikumala. Ate nno tuzikuwa ku Christmas Day kwoka mu mwaka. Stingy Men bw'obanga oyagala okutwala mukazi wo out, manya nti tolina kusuuka ice cream wa 12, transport alina okuba nti amweteekamu n'ebisigaddewo. Tetwagala bakazi kutandika tomanyira kuzannya mu ssente zaffe, tulina okubeera ba biliyoni ya mu Uganda. Nkugambye Pastor Bujingo yagenda mu maaso n'okuba nti asomoza ba Stingy Men Association of Uganda bwe yakwata miliyoni 4 kuzimalira ku bulega nabanika bw'amakula. Wano nno kikulaga nti munnange abasajja abamu si bakodo, abamu balinamu, abamu nno asobola ozikuwa bw'atyo nga yagala keeki. Olumala okufuna keeki n'agenda mu maaso n'okuba nti akusulawo mpola mpola, naye ng'ate buli kimu kigenda mu maaso n'okuba nti kitambula bulungi. Ntumiddeko Charlie wange amanyikiddwa nga Subirina Boy, yo ali ku Code High School Code. Basajja abana b'emuko nabo ntumiddeko Charlie wange wali ku Papa Music mpola mpola. Papa Music Woman Day asogamba otya Charlie wange Don Sultan Sadax. Ntumiddeko Uncle Pius Mayanja Palaso kwogata ne batali bange, yes, Jeremiah Jerome Sebi
ogamba otya ne bakyali abalala nsuubira omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli Rich Boy Maxudi Junior Jimso the baddest in the system of Uganda mu Kamoli ngenda kusaba ekintu kimu blood wange ogere mu maaso n'okuba nti osubscribing tutambule ffenna mpola mpola ngenda kuwa ekitiibwa bw'omala okusubscribing aboti ngamba nti namaze Jimso ngenda kuba nti kubongako mpola mpola Katongole Julio nawe nkutumiddeko my brother ng'oli Dubai big up on yourself mwemala kuba nti mutambula naffe tubagala nnyo mwekuume COVID-19 simanyi oba gyali wabula sirimu akyaliyo so ngenda basaba blood bange mugende mu maaso n'okuba nti mwekuuma bye bye for now.